muli nze mbafudde tugamba yes bakyala bamwe balwala nze mbajjanjaba naye nga njogera mazima olimba Ebenezer olulabo olwo on record wofunanga Zidapix mubuuze ani gwe yaluwa nze njuga olimbo nalutambulira ku 10 zaalyaza 200 abalokole eno lwaki tononye music waffe twale mu kubuyimba ebintu ebiri mu Bayibuli ate ntandika okuyimba twagala kuyimba nnyo ku bulamu bwaffe naye ate bulamu bwaffe we tubuyimba n'ekigambo kiri ekya Bayibuli tekibaamu kibamu ekigambo kimu Christ kasa kikubamu nga looza nkubye eki Bayibuli which is okay kale testimony is good but wali ebintu ebiriko kati nobuuza nti bannange ono gospel gwe tuzannya gwe tuwulira kiki wabaawo youth service wabaawo mbu marriage service singles service waliwo single mothers service single fathers service nobabuuza kiki ekyo kye tukola singles service tupromotinga ki tukiriza bawulu kuba mu kyaki baada bononekera omu waliwo omuyimbi ow'ensi yagamba osanga akawala ku kyalo nga kalokole naye nga kayubuto si kafumbo nembaga temugakako nekyaki tukiriza obubwere omu mu kyaki zaffe mwosanga omusumba ogwo ng'osanga abasumba baffe abasinga balina abakazi abaaba babera nabo mu babiri ate nga batongole bampeta mu kyaki awo kyaki n'omuyimbi baganya okukwatagana mu biseera bino olowooza lwaki one ono kitaffe mu Katonda obagambe church weraba omuyimbi ono ng'aguzeyo ka vitiz enyiiga eyagala mu keepingire wano wansi nabimbi wafunayo koko ettutumu n'agulayo akamotoka oba n'agenda mu bondi n'afunayo akamotoka church enyiiga egambera sofuna amalala kati n'omuyimbi ng'agamba okay kati church yono Brian enjalawa kangene kuya amasavu tell that story tunyumize show tubebaza mikwano batulaba mwebalo kubanga mutulaba atanaba kusubscribinga kikole bwayagala okulanga naffe nawe tunoonyeeko enamba kwezi ku screen yawo tunoonyeeko twogere ulange naffe mu show yaffe ono bamuyita mukulu Masavu bwatyo bwamenyaamenya ensonga bwatyo bwakoonyeemu mpozi jjukira we are powered by MT Films MT Films bano nno munywanyi wange bakoze video muggo Tone yakomyewe Bulaya n'ebyuma byonna wansubiza Samsung latest naye maama ebyadala ajagikuwa baba bwagambye omugagga ajagikuwa so we are powered by Films nzija omukulu yalese ebyuma ebikola videos ennyimba eby'ettabu gwe naawe muganda wange ali side eyo ng'oyagala kukola luyimba lwo oyagala ku filiminga documentary oyagala kujja obere ng'okola something like oba birthday y'omwana ogikwate ku video jangu olaba abantu bano be batuufu okuba ng'oyogerako nabo embeera eyo ekutambulye bulungi olina mukolo gwa kwanjula oyina mbaga kate mu ab'ennyimba music wadna video gye bakata latest ya muganda waffe Mayanja ono omunanga mwana yakoze omugo gwa video ne manyi badugambanga edda owa kamera alina okugenda gadgets nyingi bo bajja ne simple cameras zibanga 3 nkoge 3 batadde wali ennyonyi gye omanyi ba reporter abedda bakwatanga kamera ne badda we bati nagwa sama naye kakati ateze ba reporter bakakati banze satuna butunize waggulu bwe batyo mubuuza kiki kati wali ennyonyi gye baleeta tetokota tetokota ennyonyi tetokota atena laringisa hit bekwate bifaananyi so kati gwe muganda wange beera ng'onoonya ku tone abo mwagala oyo ngoyagala ofuna ku video ennungi enamba yange kweri ku screen yawo nkubira then nkuwe enamba ya Tone baba MT Films bagenda baba kukwasaganyiza ennyimba zo zonna baziteeke ku video ate nga mutindo mbawadde huku balabe video ya Mayanja empya gye bakata Mayanja yani linya ddala Henry Mayanja I know we porn formed so n'ennyimba MT Films be bazikoze so beera ng'oyitayo olabe baganda bafaawe bye bakola ojja kakasa nti naawe obyetaaga DJ Waina etandikwa ddi era ekomawa DJ Waina tutandika mu 2012 naye ffe papa si yaffe njogera amazima kwali kukwata music wa gospel owabayimbi abatamakoze eki abatamanyiddwa aba upcoming kugamba nti tuwawe ku mukisa okyegera nga kyetutasubiramu ze sente tetwalinamu mutima gwa sente kubanga twali tetulina buvunaanyizibwa ng'ennyumba osulamu yoyagala
nze nali nzijukira n'omukyala amuyita Mami Robin Asimu yansasulanga ssente nga ndi mudongo era nakati muyita mama wange kubanga yanzikiririzamu yampanga push go ahead. Kati DJ Wine yatandikibwa abantu twali babiri. Nani? Omulwa mitajuya Sewava ali mubende. Nange Big Masavu e Kampala. Era upload izo nezalinga ku YouTube. Nze Masavu ogwange gwe nainanga kwata music nti wa Brian kumusindika kuki either ku motoka oba ku TikTok, sorry ku WhatsApp. Nekifaananyi ky'omuyimbi ne title kiwedde nga channel yaffe kitwagala kimu ku bantu kumanya ne tukanira ni stops ez'enjawulo nga twagala music w'abaana amanyibwe. Nzijukira breakthrough song yaffe yasooka era a respected lady yali Karo Kyambala Nyambura. Oluyimba lwakuba line naye Karo Kyambala ate si yatuwa oluyimba. Ani yalubawa? Bozo Holy Pictures. Bozo yalubawa. Ride upon yourself my brother. Bozo Holy Pictures. Bozo Holy Pictures. Yeah. Bozo Holy Pictures yatuzuula ffe. Ye taata waffe. Ebyadala. Bozo Holy Pictures ye taata waffe. Gwe ne Sewava. Yes, Sebo Julius. Sebo Bozo nkubanja video. Bozo nkubanja video obitegedde kankomao. Yes. Kati omutegedde. Bozo atuzuula atya. Bozo ne Brian Beats be bataata baffe. Okay, batya. Batuzuula Brian nzijukira namusanga twali Kaleerwe. Ng'akoze oluyimba lwa David Mugabi gw'amaanyi. Naye nga gw'amaanyi tanna kuba nnyo. Holy Pictures atuwa oluyimba lwa Nyambura. Nzijukira Jackie naye nga sina kugenda wala Jackie Senyonjo ate yaffe yatusooka otuleeta. Naye nga Jackie tatukkiriza manager we tatukkiriza kuteeka music wewa channel yamu. Nga tatukkiriza. Era twakati oluyimba sisaana. Manager we Mukasa n'ayomba. Naye nga Jackie Senyonjo ffe maama Bozo ye taata. Lwaki ngamba Jackie Senyonjo atukkiririzaamu nnyo naddala nze ze oli yayita mulabangako naye nga ali so close nange nga tuzunga cut story short batuwa oluyimba lwa Nyambura. By then twetandise okumanya TVs. Buli TV gye twatwalangako oluyimba Karo Kyambala Nyambura ekizibu ekyaliwo mwalimu ebyo ebisoddo ebiranga ne balugaana TV za balokole tutwala kuza Sachula. Twanso kwafuna connection za TV za Sachula Bukedde zijuka ne Spark ne Pal Magic. Ne TV enda yazali awo. Bakiriza oluyimba ate kati tutuke ne wansi ku libraries gye twalanga. Oluyimba lupikinga. Awo si wapikingira Nyambura. N'oluyimba bali baluganye. Ndi lulaga dinosaurs zitakizibwa mu Kristo. Kati tugamba kale katuzeeno. Nebaza omukyala Karo Kyambala tumulabangako amazima maaso ku maaso. Never. Video gye tumanyi. Bozo atugamba mukwateko neno oluyimba gw'amaanyi lugendereko. David Mugabi. Nga tutandisaawo naye nga beebuuza DJ Wine yani. Netwagamba kati Bozo natugamanye kiriwo mukoleko nani stops. Netukana nani stops netwaploadinga ku YouTube. Amazima channel ya feyo nakati jeri it's not monetized teri monetized eri neutral tetufuna mu sente kyobale teri monetized Silver Kyagulanyi yitwa aliko kola na yati motya Silver tusanga twali ntinda mwekanga bamugamba wabano ya DJ Wine no yemwe mukwate oluyimba lwange ekise kino wali album yasooka Demulabe nyimbe empyeze zijja zaliko album enkadde ate gye twasooka okuba nabo ekyamagero album nkadde zo audience yasoka jikkiriza fe tugipika audience erugaana ekise kinondola asooka agituwa tugikwala tugiteeka ku YouTube buli omu ate apikingira awo ekise kinondola yatugamba mwebasajja manyi ali soft mu kwogera oluyimba olwo musokemelojjeeyo tulugamba twatekayo demo mama nyabo yayokya buli channel yateeka ku luyimba olwo ku YouTube naye nga kinze nakiwagira yayagala bere independent kubanga nzijukira ne videos ezo naffe twaziyina nalaga muzine ne tuzimuwa bambi and he appreciated us by the way ne tulandijjawo mpola mpola embere tusajjukira wa COVID Julius alina okuwasa ate nze nkyalinda Sewava yes you are Sewava bambi
ya waliwo kawo bitali birungi omukyala agenda muwasa omanyi emubende ebunyoro ono wasa omukyala namwanjula ng'ali kasafuna olubuto mwanjulirewo so twafunamu obuzibu bwa kasente sente awo nga kyano tulina ogikola tya ogivaako ne tufuna omusajja muzigira sisa n'agitwala so Julius ali so busy eri n'omukyala ate nange ndiwa ndi Kampala so covid netukuba abayimi nzijukira njogera amazima bonna okutandika bemulya nti 2017 paka ku 2020 bonna bimanyi nti ennyimba zonna za gospel zakubwa bonna so okugamba email yaabwe ne password yali emu gye twetukozesa password yali angi era bonna yani tezikyusa kati password naye bonna bonera wane ku simu ja Julius eri gyali afuna notification nti bada nsomusasula naye twagamba is one blood twakikola mu kutima mulungi naye twagenda okulaba betukolera ate fade abazunga n'obugato ne bugwa olubege we are not appreciated fine kati tubawo negotiating gwe n'omuyimbi fine naye twagenda okulaba nga ate ffe tukola later on what are we getting out of this bakyala baffe abaana baffe batubuuza daddy obadde mu ndongo ng'okola byokola kiki ofunyeemu ne tugamba katusooke tusizingemu ki twagala ssente yeah so naye nembaza mukama all the artists abayimbi benze bemmanyiize ku mutima batusiimye Jackie yatusiima Senyonjo Danjelo Busura yatusiima mulo omukyala Mitazo Patra yatusiima gundi Joytendo yatusiima mu mutima Afande Johnson yatusiima Maga Ivan yatusiima Jamari yatusiima Damasco yatusiima there are only 8 artists abali bavuddeyo publicly ne bagamba DJ Wine Big Massive Julius the what I am bayina ketafa ine Joanita Nantongo oyo ne Paddy wali subire nti Padman yali tusimye ngata ine erinnya but he appreciated us abayimbi bangi Joani Nantongo oyo akole wa Padman yes batusimye nyabo bo badugana ba Brad mwayiwa utaba kuba mmwe music of the yandi tambudde zonze mpaka nanye ekimboze eno oyo nze yamuleeta twakola naye ekyo ngamba nnyo abantu kye twatukozesa kubanga mwakolagana naye yakola luyimba gwe n'otambuza oluusi era nga wengambye oli yagamba nga manyi nti olibuuka omugga olidda n'onkima naye ate munange esiwa ekyali abangi bayitamu twalabye twakubira jjambo kale Masavu webale nnyo kakati olowooza lwaki abayimbi bano tebasiima kiba muntu nti abadde afunye kyabadde tasuubira ettutumu weri kuba kiba kizibu okutunula emabega kati gwe olaba bali naye tulabye no olaba bali maaso yes kyokka omusajja Katonda yagamba always appreciate your past than your success also appreciate your success naye soka webaze gyoyise amagga goyiseemu awo ensiko eyo gyoyiseemu gyebaze nnyo nti mukama webala ensiko eyo wabula olwebani abakuyisiza mu nsiko eyo kutuuka wano eno ba appreciate them naye waliyo baganda bafe ate abamu bagamba gwenze nali kuyamba buyambi wali omuyimbi omu abamutoza najjo oyo sitya kwogera linnya lye yagamba mmwe kyemuli nze mbafudde ntugamba yes bakyala bamwe balwala nze mbajjanjaba kituufu nze basasulira rent yes naye nemugamba can you bring out that name nti Masavu mukyala walwala nze mujjanjaba ennyumba ze musulamu ze zisasula sokoleke omuyimbi ogambye bamuyitaani Ozana Joy yavaayo n'agamba atya mwe kyemuli nze nkifudde yes kubanga omuyimbi watali promota sikola ki sikola ngategeeza ki nti tetulina kye tuli ku kariya ye naye nga njogera mazima olimba Ebenezer olulabo olwo on record wofunanga Ziga Pix mubuuze ani gwe yaluwa Ziga Ride upon yourself my brother Ziga mwa respect Ziga kyali wali emachindi awo nga olagadi Ziga yampa olimba Ebenezer nga tewali n'omwalo omanyi era naye muyimbi naye imuyirawo nekimugamba naye yalina kino yayagala abuuke eddaala Ziga nolwakyo mwadde video yange etambudde sinagifunamu ssente otya mbadde nina okukola video premier koyina mubuuza byebiki ebyo naye video premier ndi agenda kukolamu ku Kivulu otya nimugamba
singa obadde oyagala ekyo wali kiŋŋambye naye ate munno okumussa wansi oluyimba lukubye ate kakati ate luyomba ziga yamugamba ozaana gyoyino byokoze nno nga si birungi oyo promota walibadde omwebaza nze njuga oluyimba olwo nalutambulira ku 10 zaali aza 200 n'omusajja yazimba bamuyita Kayanja ali eyo Banda agoya muliyimba bagamba Musumbaganyana yali akayinga wala kati yalina mutabani we not biological but spiritual yanga amasavu ne12 oyimba nawe Beneza lutambuze ochegera later ono muyimbi natuyisaamu eggaali era omusajja gwempa respect Blessed Charles Soyo gwe tukola omulimu gwe yagamba tedda muleke ekisigula ennyana ojja kukiraba nze namugamba publicly ngawa chikube publicly olina okikuudayo publicly ku Facebook okimenyewo ekirala ekyo music tajja kutonya kati ekisigula ennyana wamala n'okiraba yalowooza lukubi terwakikuba luliwo olulala omanyi olulwe Ebeneza lwakikuba luliwo olulala omanyi muliro luliwa naye Masavu sokole kati lwaki Masavu lwaki ogugulana nnyo n'abayimbi abayimbi abasinga Masavu oyo kati aneddaawo atumenya bindako omubuuzanga wali okozeko ne Masavu ng'ojagala omubuuza wali okozeko ne Masavu wajagamba ye wamuwa sente meka kiki yakugattako kale kituuka oluyimba lwange yatwala ku TV ne radio ne lukuba neyo wansi ku library kyekibaawula kale Masavu ayagala nnyo tumuwe ekitiibwa ayagala nnyo tumuwulize naye tagala mpulirize kubanga nze nkugamba music is showbiz togenda kuyimira kugamba munnamawulire omugamba gwe tolina nze mpakana nnyo ddala ateeka ka TV ki ka radio ki eyo TV ne radio bikola ki obyetaaga weyo TV radio eri eyeewa enansana Katayiga si Katayiga wabula Tayiga ku kasozi waggulu kasaawe awo ogyetaaga radio eno eri e Kampala gy'owaana erina amaanyi naye erina amaanyi radio kyeyo waliyo radio endala eri wano eno eruwowa wano ABC ogyetaaga okusinga ne CBS okiga tiyo radio talina bawuliriza lwaki yali badde agyetaaga wali abawuliriza baayo tiyo radio gye batawuliriza tiyo TV gye batalaba bwe oyagala kukakasa tula wansi ku remote yokyuse wooti ojja kola TV zino TV nyuma okitegeera so kati kyekyo nze kyekyo kinnuma era nze mbakaayanya kakati anzijukira mu 2016 awo wali ondeteddeko obuyimba tuli mu production room no kubira Joy Ebeneza simu n'omubuuza kagati omumanyi ojjukira njagala tumusurprising ku birthday simanyi tukole bityo ojjukira by'ayogera nti nze nga ndaba muli mu mbeera nnungi ne Joy okusooka twali mu mbeera nnungi ekitutabula namugamba tewandikoze concert essaawa eno ate yena ddamu bano omanyi wali bano betulina bapikkerere bw'abayimbi omanyi ze yagamba omuyimbi mu bulamu obwo obuno obwettutumu buli omu omwetaaga walaba n'abantu babiri abakugamba ekituufu n'abakugamba ebikusanyusa awo beetaaga bombi walaba oba ne sayidi emu nga bakusuusuta busuusu kigenda kwonoonekera kariyayo ekyabaawukanya kyennyini namugamba tukola concert saawa eno kyogamba ye nga Joy ayagala nnyo okuwulira ebiwooma kyennyini nga si mazima buli wali aye mututumu naye ate wali abaagala nnyo ebibanyiiza nga gweoza lwaki kati kankulaga example siri political oza lwaki president alekawo abamuvuma nababeera ku TV okuna bamukuba omwapiikingira ebitonotono nagamba oke baŋŋambye enguudo mbi Bobby baŋŋambye enkola kino musiyazi kale katandika otambula ne mukyala wange muŋŋambye ati ntwagira basiyazi katabeere mukyala wange ate mukyala wange munaŋŋamba muno musiyazi naye oba mwambaza akafeesi onaye musajja munnange so kati kyekyo ebitonotono ebyo bakriticizinga opiikingamu tell the story tunyumize show tubeebaza mikwano batulaba mwebala okubanga mutulaba atanaba kusubscribinga kikole bwayagala okulanga naffe naawe tunoonyeeko enamba kwezi ku screen yawo tunoonyeeko twogere ulange naffe mu show yaffe ono bamuyita mukulu Masavu bwatyo bwamenyaamenya ensonga mpozi jjukira we are powered by MT Films bano nno munywanyi wange bakoze video muggo tone
Tony yakomyewe Bulaya n'ebyuma byonna. Wansubiza Samsung latest naye maama. Ebyadala. Ajagikuwa. Baba bwagambye omugagga ajagikuwa. So we are powered by film zinzija. Mukulu yalese ebyuma ebikola videos ennyimba eby'ettabu. Gwe naawe muganda wange ali side eyo ng'oyagala kukola luyimba lwo, oyagala ku filiminga documentary, oyagala kujja obeere ng'okola something like oba birthday y'omwana ogikwate ku video, jangu olaba abantu bano be batuufu okuba ng'oyogerako nabo, embeera eyo ekutambulye bulungi. Oyina mukolo gwa kwanjula, oyina mbaga. Kate mu ab'ennyimba music. Wadna video gye baakata latest ya muganda waffe Mayanja. Mayanja ono Munango. Mwana yakoze omugo gwa video ne omanyi batugambanga edda owa kamera alina okugenda gadgets nyingi bo bajja ne simple cameras zibanga 3 nkoge 3 batadde wali ennyonyi gye omanyi ba reporter abedda bakwatanga kamera ne baddawe bati nagwa sama naye kakati ateze ba reporter bakakati banze satunula butonizi waggulu bwe batyo mubuuza kiki kati wali ennyonyi gye baleeta tetokota tetokota ennyonyi tetokota atena lalingisa hit bekwate ebifaananyi so kati gwe muganda wange beera ng'onoonya ku tone bw'oba omwagala oyo ng'oyagala ofuna ku video ennungi enamba yange kweri ku screen yawo nkubira then nkuwa enamba ya Tone baba MT Films bagenda baba kukwasaganyiza ennyimba zo zonna baziteeke ku video ate nga mutindo mbawadde huku balabe video ya Mayanja empya gye baakata Mayanja yani linnya ddala Henry Mayanja I know weapon formed n'ennyimba MT Films be bazikoze so beera ng'oyitayo olabe baganda bafaawe bye bakola ojja kakasa nti naawe obyetaaga masavu butandika okunyumya ku gospel music olugero luwanvu era emboozi tekoma enyiiza ate yeewuunyisa n'ogamba naye ono kati omanyize kati nganze masavu nina ekintu kye ŋŋamba abantu gospel ali wamu wonna ngawula nti gavumenti ya Uganda ekkiriza ebitabo bibiri Qur'ani Bayibuli kale n'abahindu babakkiriza abahindu osinga balina ebyabwe babakkiriza bo basoma ki Qur'ani Bayibuli balina ekitabo kyabwe naye olaba nga olayira wali eri ku parliament oba omukulembeze yena either Bayibuli oba Qur'ani kati nze ngamba nnyo abantu that's gospel fine fetwalowooza nti gospel is Christ which is okay but our brothers and sisters bali ate nabo bakola gospel naye ate bo bakeipinza omutindo ate ffe aba Christ abalokole born again Christ born again in Christ Christians twonoonye ekitiibwa ekyo bali bakuumye batya omutindo era abakristaayo bonoonye batya abalokole eno lwaki twonoonye music waffe twalema okubuyimba ebintu ebiri mu Bayibuli ate ntandika okuyimba twagala kuyimba nnyo ku bulamu bwaffe naye ate bulamu bwaffe we tubuyimba n'ekigambo kiri ekya Bayibuli tekibaamu kibamu ekigambo kimu Christ kasa kikubamu nga looza nkubye eki Bayibuli which is okay kale testimony is good but wali ebintu ebiriko kati n'obuuza nti bannange ono gospel gwe tuzannya gwe tuwulira kiki otegeera otandise n'ebintu byo otegeera okuyimba gospel kyekissebo sinna kitegeera one gospel kiriwo abantu abanalaba eyo bajja kutunkunjulira yimba kiki ekiri mu Bayibuli kiki ekiri mu Qur'an leeta message eri mu Bayibuli oba mu Qur'an eri abawuliriza ayimba Qur'an abayimba gospel yesebo n'ayimba Bayibuli abayimba gospel otegeera according to you according to Mrs. it's you is talking yes kale my opinion bana guno mutwe yes naye fa abayimba Bayibuli abali eno ba born again twabyonoona we are no longer doing gospel we are just entertaining. Is entertainment bad? On what average? Mbadde ngamba nti obukristaayo it's a kingdom. It's a kingdom. But are we doing the kingdom? What the kingdom does? On camera we are doing kingdom. Off camera we are not doing the kingdom. Kiki ekireeta obuzibu? Ekisooka nze ngamba nnyo church z'abendosinga ebimu
okwendoosinga ebintu ne bazibikkiriza. Omwana ajja n'ayimba gospel n'osooka weebuuza oyo omwana ayimba gospel oba just yadde ayimba eriraga n'abaana najjeeno. Church ffe twalinga abato wali ewaffe enagguru nga tulina church eri awo y'abalokole naye nga tumanyi nti buli lwaggulo buli lwa Sande wabawo okusendereza okusinza mu nnyimba. Katuddemu eyo tutendereze tuyimbe tuleme ku recordinga. Nkyakunyonyola naye kaakati ebintu ebyo ebikyaliwo twayingiramu bya bino ebyensi byebiriwa. Waliwo ekifo ekyo kye baŋŋamba nze sigeranga njogera mazima ekiri e Busegaawo Besiti. Otyo naye takako awantu awo lumu nga tuli mu jjaamu nga ndaba kubanga nali mbeera saidi zeeyo masanafu naye ng'oluusi nze mba mpise nzija n'empita eno nateete biki kati ng'oyitawo ku Mande waliyo bino oba ku Mande walinga biki Tuesday Wednesday buli kiki kati ffe mu kyaki twabireeta. Wabaawo youth service wabaawo mbu marriage service singles service waliwo single mothers service single fathers service nobabuuza kiki ekyo kye tukola. Singles service tupromotinga ki? Tukiriza bawulu kuba mu kyaki baana bonoonekera omu. Waliwo omuyimbi ow'ensi yagamba osanga akawala ku kyalo nga kalokole naye nga kayubuto si kafumbo n'embaga temugakako ne kyaki. Otyo otegeera tumubuuza oyo mulokole. Tukkiriza obubwere omu mu kyaki zaffe mwosanga omusumba ogwo ng'osanga abasumba baffe abasinga balina abakazi abaaba nga babeera nabo omuntu babiri ate nga batongole bampeta mu kyaki awo mu kyaki ng'obeera mu kyaki alina gy'ali sokoleke eyo bifo ebirala nga Mubende oba mu Kampala omusumba omu musumba n'alyoka aleeta ekyawandiikibwa n'agamba nti omukyala omusanga ayenda ogoba ali mu bantu ayogera. N'omubuuza ni musumba bayibuli ki eyo gy'osoma ffe gye tutamanyi? Omukyala bw'omusanga ayenda ogoba osonyiwa n'ajjayo kali akantu n'akajjako mb'osonyiwanga. Sokoleke mwosanga omusajja omwami nga musumba ng'alina abakyala babiri n'empeta bbiri ng'agamba nti preaching agamba nti omukyala bw'omusanga ayenda ng'ogoba. Bayibuli eyogera ki ku ekyo? Bayibuli egamba waliwo bayibuli wegamba nti sooka otule wansi tokkiza fuluma kisenge nga temusootinze ensonga eyo. Otyo otegeera ate bw'omala mwesonyiwe mwesootinge mukale forgive each other kye mba ŋŋamba naye twagana bayibuli twakijjamu kino sonyiwa. Gwe weebuuze lwaki omukyala wagenze n'ayenda lwaki omusaze n'awo sigaalo. Masavu wabakyayogera alimba komenti nga wansi komenti wosangira mu kyaki zaffe mu comment section awo wammanga sebo Masavu bayibuli yegamba nti bwekusanganga bw'osanga mukyalawo ng'ayenda omukolera ky'omusonyiwa. Forgive gira musanvu gwe wasoma bayibuli ennyo ffe twasoma nnyo Sunday school. Ni osoma bayibuli? Yes nenze sasoma Sunday school kyobala kati nze ku kyaki yaffe ndi mu Sunday school byabiŋŋamba wano ebadde manyi bulala. Kakati gembuulira kitaffe mu Katonda ondaze ekyo owasizza omukazi omaze naye just myaka 10 n'omugoba nze lwaki simaze naye myezi 4 n'engoba n'empasa omulala. Otegeera kubanga nange nja kuwa excuse. Otegeera church zeenoonye nnyo ebintu zire abakitaffe mu Katonda boonoonye nnyo ekintu ekyo. No omukazi n'oleta omukazi namba 2 najja kututi naye ng'ayogera mubuuza ddala naye nabuulira egiri smartly nolwokoteekako pasita n'omugamba wa emirundi osingirawa nti mwoyo yaŋŋamba mwayiga okwogeza mwoyo mwayiga okwogeza mwoyo. Waliwo kyali wange omuyimbi omu n'omukyala we emyaka 10 n'ejja amuzaalidde abaana n'avaayo n'agamba mwoyo yaŋŋambye anti omukyala gwe nalina wasa bali basiraamu mwoyo n'aŋŋamba omukyala oyo mulekewo n'awasa omukyala omulala smartly kyaki nemugatta kyaki nga yabalokole abasiraamu. Yes waliyo kati ndoza ne kyaki y'abasiraamu kyova laba oli agamba oba oyagala comedy Alex Muhangi ndoza yabijja eri comedy store abireete ino mu kyaki abakyaki ne bamutemerako ku Sunday ekiweebwayo. Tubeeyo tell the story tunyumize shot tukyalina Masavu. Amasavu ayisaamu wano na wali
So Amasavu atukomera ku ndongo abotunulya gospel music olwaleero ekanisa yambyeko kukula kwa waliwo kino kambe open joli church n'omuyimbi baganya okwatagana mu biseera bino olowooza lwaki one ono kitaffe mu Katonda abagambe church weraba omuyimbi ono ng'aguzeyo ka vitis enyiiga eyagala mu keepingire wano wansi nabimbi wafunayo koko ettutumu n'agulayo akamotoka wanagenda mu bondi n'afunayo akamotoka church enyiiga egambera sofuna amalala kati n'omuyimbi ng'agamba okay kati church yono Brian enjalawa kangene kuya Amasavu ochegeera kati ate muya Amasavu ajja nga serebu abataze ngani nga ndiga ate nga church yagala church yagala oberenga oli muweereza ate nga muyimbi agamba nze ndi serebu nga balwanagana muyimbi omusanga agamba nze nava mu bya church ngenda kuyimbayo buyimbi nvaawo sigala kubiri bwange nga nsabire kambuze okubeera serebu China bwe kikoseza omuyimbi wa gospel ani akuwa ekitiibwa ekyo ekya serebu bafaani abo nate bafaaniwo wagezaako okumanyiira naawe omulaga nze simanyiirwa okyegerera nti waliwo omuyimbi omwe yagamba beegomba nnyo tusemberera bwe batusemberera ate ne bagala batumanyi nnyo okusinga ate wansanze okyegerera ayagala manyi ne gyenvudde wange biki byena semamu biki bya omuyimbi agamba owaye nedda ku makaawo ayagala amanyi mukyala bawo yani akola mulimu ki mwe bakasameka kibuliri nomugamba gundi eyo saagala obimanye nnyo ate omuyimbi wa gospel okubeera serebu guba musango si musango si musango wabula bw'oba omulabe nga serebu omutute mu ngeri ki okyegera mweko respect ye waliyo omuyimbi omu kanje okusijja kuyimba Judith Babirye yali bubi kituufu Mukama n'amuviirayo nafuna oba MP kati bano abamu aba church ne bagala bamukole ki baagala omukozesa ne badamanyi nti oba MP nga ate oli serebu olina byotakola olina okugenda n'oteesa mu cabinet byekiba ebintu byabwe ebyo mu parliament ate nzija empeerezera nki awanga nina okwera mu parliament ochegeera kati ate kyakinga enyiiga nga naye agamba nange temumundekeze ochegeera so kati kyekyo kyaliwo ate nga abantu bonna bakwatangako abakyaki nga tebannakukwatako bakubagwe kala ntibaga nti bano aba politics simayofuzi nti nopo ekuba terina beekuba kyaki nga terinakukuba sokoleke bakuba kyekuba temanyi baana bamayi era nze tulina bafutu soja ngamba nawe timuna kyemukuba kyakigaze kukuba nekuwologoza wansi negambe nebulabuja si muntu nga yambadde essaati yo vaawo kyakyekukuba nekuwa ne risiiti eri nga teriko kubuuza Tell the story to New Music Show yenze mpati given Brian Kagat the gospel music apostle mwetu tukyabebera ne mugana wange Masavu emoze badde susso okunyuma era ekyanyuma kali simanyi gwe mugana wange alaba ogenda gira baddi naye gwatulaba kati make it a point to share tambuza content tambuza message namwe ababutambuza ku TikTok that you doing is incredible. I just pray for you that may the Lord God see you through for that tremendous work you are there doing. Amasavu abentunulira embeera nga bwetambula side eno side eri tulina ebintu byetubuusa amaaso abatera nnyo okwesiba ku kigambo kino nti oyo muyimbi wa gospel yefudde serebu oyo teyefudde serebu eyo kati baserebu abo okubeera serebu mu church kibi oba si kibi era omulokole abeera serebu oba tabeera serebu ekiriwo ekiti serebu si kibi wabula singa onyigiriza ennyindo omusayi gwe gukola ki oba kati kankubiri ffenna tuliwo ku nsi kuno okyegera kuba bulungi oludamala okuba bulungi Mukama ajja tuyita okyegera woba olina ssente bwe bulungi bwa Mukama asanyuka ng'omuweereza naye tego oyagala mbeere nga ndi mubi ntya oyagala ntambuza ebigere kuva ku Salaama paka Emunyonyo tuyagala nvuge kamotoka okyegera nga ndi ku bigere Mukama abajja kuwa omukisa Mukama yangaseeko ebintu bino yampadde ebintu yampadde mwebale nnyo abampadde ku busente bwemumpadde nguzeemu ku kataka nguzeemu n'ennyumba nempasamu n'omukazi omulungi mumulabye n'abaana bange basomera mu ssomero ya ddungi kyekitubeezaawo ffenna
Okay. Okitegera n'ekiruma era olaba abantu batera okutambuza olugambo olwo wano wammanga abamakanisa abakulira amakanisa ba vision bearers abo besijjaga nti bakitaffe mu Katonda no teri muntu gw'ogamba nti kitaffe mu Katonda nga toyagaliza mwana wo kirungi okitegera nga toyakitonjagaliza birungi yadde obadde ogamba teri taata ayagaliza mwana we kuba bubi okitegera naye kati ekizibu ekiriwo abayimbi baabuuka ne bagamba mwabagamba nti muli bakitaffe ate mwe musindika amagi gatukube kati nange kanfuuke pasita zaabike bulungi oleeta enjiri yo ng'agikuba nga ye akubawo kino okitegera kati kiriwo kyatuuka nti kituufu enjovu ebbiri tezisobola kukola ki kuba mu kibira naye ate olina okukkiriza nti enkima eno naye weeri kati ate ng'ojja mu nkima nga ziri nnya noyagala ziyingiremu ozoogere nga zikkuba obanga oze mu mazina gayo nga zikuwa kyova nze ngamba nnyo kankuba kino biva neye budda teri muyimbi asobola kulya muyimbi munne lukwe ebyaddala teri muyimbi tweyagaliza ate tetwagala ate ansukkeko ate lwaki saagala ate agende awangula awadi nze nga sinnaba saagala avuge emmotoka nga nze nkyatambuza abanga akusoosa okukola ebirungi lwaki batokkiriza nja kugenda wansi musabire kwekyomanya abalokole ffe abayimbi badongo ffe tusinga okwesabira essaala embi ate otulanga munnaffe ayiseemu ebyaddala mwenga mmwe oba bonna nkugambye abalokole abayimbi ffe tusinga okwogera n'olugambo kankubire ekyatta obufumbo bw'abayimbi bannaffe abamu abawala n'abalenzi kujja nga ndi mufumbo nenshawinga affairs zange oba twayombijo n'omukyala wange oba n'omwami wange nenzibulira gwali singo ngo nali singa ayite emabega bekubanga empiki nga bebeerawo ne beegabanya omusajja naye nga tulina omwamanyi ne beegabanya ku mukazi naye nga tulina omwamanyi kubanga ono ayogedde obunafu bw'oli nti sirina ssente kati nga nogamba ninamuka ngende nga mulageko ngaani naani bangi episode ejja episode ejja genda bamenyera nja kumenyera wangi omuyimbi omu walinnya mukyala nja kujamba buyi omuyimbi omu mukyala ayina bweru walinnya bagabanako n'omusajja omu n'omuyimbi munne wano omukyala erinnya tolyogera bagabanako n'omukyala y'omu wano n'omusajja omu wano muyimbi munne omukyala yes yajja nanyumiza oli ye mwali mu ggwanga wano omukyala gwe bagabanya naye mwali ate omwami naye waali ate omwami naye mwali muno mwali ali awo bukoto alina omukyala bwayokana noono talina oli era talina ono ali mu bbanga naye embeera gyalimu ekwasa amaziga n'okwata katambaala mbi yalina sente kitegeera tell that story tunyumize Masavu asazeewo kutunyumiza byonna mubiraba Masavu tusoke tubukekawo katono omwaka oguwedde lero meka lero tuli mu January tuli mu February na twakayingira February bw'otunuulira omwaka oguwedde 2024 musical olaba gospel music akoze atya waliwo omusajja omwe yabadde ku radio bagiyita beat n'agamba ffe twayimbanga nnyimba zikoma ku mitima naye abakakati bayimba zirumya mutwe nga za gospel kikiza kulowooza nnyo twagala nnyo omanyi abantu tetamanyi gospel music omuyimbi wa gospel kangeze Pastor Wilson Bugembe omuyimbi so omusumba abantu babiri banjawulo beŋŋamba nze Pastor Wilson Bugembe omuyimbi ayimba ennyimba nga zikwata ku bantu wabula nga zizze mu kyawandiikibwa nze sijja kufaayo nti gundi yaluwandiise gundi yalukoze eki wabula ayimba ekiri mu bayibuli tayimbye kasalaba ekyabukedde tayimbye monita ayimbye kintu kikoma ku muntu kimuwulira mwoyo gwe naye ate baganda bafe abamu kati ate abayingira endongo bajja kukuba nnyimba zikubya mutwe zirumya kasaba kyakalamu awo kyoba bagamba emmere y'omwoyo n'ey'omubiri byanjawulo okitegeera muganda wange Yasini Mukasa ow'e Masaka wanjawulo nnyo ku Gabi Ntaati Yasini Mukasa yaliwa Lidi Pazo wanjawulo nnyo ku kwani
ku Gabi Ntate Gabi ayimba mmere ya mwoyo oli ayimba mmere ya mubiri kakati ate chachi yakkiriza emmere y'omwoyo y'omubiri nejja mu chachi nete nga chachi yalina obuyizi obuzigoba ndya ebyo nedda tujja bireeta eno kyogaliri pazo katayimba laba omuyimbi atayimba gospel ajja mu chachi eyabalokole chachi negamba victory belongs to Jesus onalokose naye ali awo saawa 4 saawa 6 ali mu bbaala wali nalyoka musuma nalyoka agamba nze musumba asabira wane nze seerere n'omugamba lwaki bagamba nti okunywa omwenge si kibi wabula ate okugangayika kye kisinga obubi omwenge mukadaaze okunywa omwenge si kibi wabula n'oganga kyoba bagamba omwenge mukudaaze oli mugambe munange omwenge mukudaaze gukuswaza buli wonya ovaako olina byoyogera abaana b'enkya bajja bira ku internet bagambe naye tata wano yali abadde ki kubanga ffenna bye tukola abaana ffe betuzadde oba betulabirira oba abaana b'abaganda baffe bajja kugamba nze nva mu lulwaniro omuyimbi gundi biki bye yayimbanga ono bagamba tata wange wali muyimbi wa gospel kangende kubanga abaana ejjaawo generation ejjaawo ejagamba nga tata nga yayimbanga gospel kanda tata biki bino bye wayimbanga tata bino biki tebitategerekeka ochegera oyagala obeere mu abo kiseve mu Katonda obazzukulu bajja gamba tata bagamba jjajjaffe yali mubizi wa njiri biki bye yakolanga kuguwo kangende nga basangayo bino nokaba itata jjajja nga bye yakolanga tebitegerekeka ochegera so kati kyekyo kati chachi erwanye nnyo abayimbi bana bayimba emmere ey'omwoyo ebasembeze bali ate balete bana b'omwoyo bwe baba mu maaso chachi erwana nnyo kukikola omusumba ono w'abalokole omusanga agenze mu show ku Serena ate n'agana okugenda ku Fidodido mu ya gospel nkubuulira ng'agenze kuwagira omumisiri ali ku Serena n'agana okujja kuwagira kiki oba aba gospel mbo tebakola bye baagala agamba gino 5 gino oba 3 gano ogawa wa gospel n'avuga emmotoka enkya njagala sigala awo kyagala ogamba abasumba tebaagaliza bayimbi kuva waliyo abataagaliza ku 10% yenkana ki 75 abasumba ebitundu ku buli 10 ebitundu 75 ku buli 10 tebyagaliza bayimbi bali tebaagaliza bayimbi ba gospel kusituka olowooza omanyi lwaki nti omuyimbi ono asabye kati singa kijja nti Pastor Brian ne Pastor Tony temukwatagana omanyi ekibaawo omuyimbi gwe Pastor Brian omuyimbi asabire wa Tony tojja kukkiriza music we kuzanya ku TV oba ku radio owa Pastor Tony ensomesa ye eva ku Bible si kibi naye ate ono omwana we ayimba Bible gy'obuulira kyojja okukola owa Pastor Tony omuyimbi avaayo tojja kukkiriza music we kuzanya wo kati ne Pastor Tony ajje nti omuyimbi yena asabire wa Pastor Brian tageza nazanya ku TV yange ne radio kati olaba wagenda okubeera waawo gaapu kati ate abawagizi bagenda okuya radio nanga oli pastor omuyimbi ono ate bakubwa otegeera kati ate n'abayimbi ne bagamba hawo bana ne Pastor Tony nga tasabira Pastor Brian agenda kungoba onfuna nabyo weebiri yesebo webiri Yesu yatemwamu abamuze njo gamba kino era nkyogera ku TV noba bamukyawa bankyawe balowooza basula ne Yesu mu makkati ku mbuliri abasumba abaffe abalokole yes kati kankulu oyagala kakasa ojogere ku baganda afe aba 7th day baagalana bayagaliza otegeera nze ndaba ebivulu bingi bya 7th day nze ngendayo oluusi muganda wange ng'ebivulu biri bitya bikutte neve yabalokole nga biganye obuzibu buvaawa anti kyenkugambye ffe bakomanda baffe kati kakugamba eri mu politics nti Bobi wagamba mukole ki Bobi wagamba mukole ki bakola ki bagenda naye ffe omusumba okuwulira nti mutabani wange tannatuuka akola watekayo ne counseling watekayo ka Thanksgiving watekayo service miracle service and you'll be like why nze kiba yagala kudula wala bichane ka video kano bajja butemamu nenze nkubuulira annyimirira mu maaso mumanya njo nayagala kumpisamu nga nkuyisaamu sikuyisa
nkuweerawo woba omanyi nti byejogera bikyamu genda jangu omwami asabye jangu ku TV yange byogere bino njimirirewo mugambe mu kyaki mulimu abayimbi bameka mulimu 8 bameka buli mwezi bokuweera concert wali muganda afumu musumba wane Kampala naye mudongo nga ffe weewuunye buli Sunday oba buli katizo wani gavumenti omwezi gulimu emyezi 10 n'emeka buli mwezi njagalayo muyimbi akole concert ku kyaki yange sente zizo si zange nze njagalako kimu kya 10 njagako kimu kya 10 niwe tekikola niwe obuuza kati onayamba mu ntya nti tuyimba ffe mbi Kristo kyovala mu gospel essaawa yonna mugenda kufuna very soon agulaita Allen Skin ng'azaalawa buli omu ng'ali mu church ngali mu yayimba gospel ng'agamba gwe sikumanyi nze ssebo nze muyimbi gundi ndi munene sikumanyi bwamubuuza muyimbi gundi omumanyi gundi x omuga agambe yani nga simumanyi nze nemanyi nzekka okitegeera lwaki gwogaanye nono vasuni gwerinda katono nnyo omuyimbi ajja kujjamu ajje ng'afaanana nga Alien Skin nga watyo nature nga oba karakita yonna karakita ng'atambula n'eggaali bwe tufunye yali Lukizzayoni naye bambi okuva omusajja atuwe yawasa eggaali yakaka yalina eggaali mu gospel gospel teri yali amusinga ggaali naye ng'abaana b'oyo omuvubuka bali smart Apostle Lukizzayoni Allah Roger upon yourself my brother teri oyo omuvubuka yafukamizako wali nansa n'abantu almost the church bemuga era omufukamiza kuki kwansi nga abalanga ki eggaali ng'omunana kumumanyira wansi nga bafukamiza wanasi okwatanga kiguli ku church obuzanga kiguli abo parking ekyaliwo wansi ate oyo kabaka wa ggaali ne mu nsi yayina ssebe eggaali okitegeera naye lwaki yakikola mbuno yali ayagala teyakikola nti yali akyagala bali bamususiza nnyo okumumanyiira n'agamba kanjijjeeyo omuyimbi akitegeera ddi era akiraba atya nti kati bamumanyiira wojja mu kifo ng'obadde olina okuyimba bagamba lindako tukyakola testimony gwe wankubidde essimu nzije mpeereze tompadde transport ate oyagala nzize essaawa 3 za kiro ate oyagala nvire 8 ogw'ekiro ako kabaki nga tomanyina bwenzirayo tomanyina bwenzirayo ntya wimba ntambula ne bantemula kebayita akamanyiiro ng'omuyimbi agamba oteesa okundeeta n'abaweereza ba Mukama abayimba ennyimba eza gospel bamanyiirwa muganda wange abaana abo bamanyiddwa ensi kuno bagirabanga bayirawo esekita eyo mpulira kyovala oli aŋŋamba nti nze nagamba omuyimbi no fe abadongo tetuba na price tag tuba nakusiimibwa wala ulango ngoteekako price tag omuyimbi tagala kuteekako price tag lwaki ayagala kutiisa ayagala omuhayalinga anti kati manye kyabule tebaliteekako price tag eyo ku kamanyiiro gozze waliwo system yalingawo omuyimbi aba ayimba ne bamusuula ssente mu kabbo nga kabbo kyaki ekabuzaawo okitegeera kyaki bwe kabuzaawo ebeekatuttewa zibalaba zimutere mu babuze mu bbaasa ze muzindekera awo zingende nazo zimuwanga agenda ate ogenda kwewera nga omuyimbi alabamu 15 endala zonna nga zabuzeewo dda tewali n'omu amanyi gye ziri kiki kyabaani ani aba akivunaanyizibwako nannyini kyaki ba asha oba baweereza abalala babadde b'ekkanisa kyaki twebuuze omuyimbi omu yayalaba akabbo nga yajjawo kwasooka okubiri okusatu gwokuna nga bakakola kati aba akatwala eggaali nekwata akabbo nti tokatwala kaleke eggaali y'omuyimbi bamuyinda avudde mu bantu obulunyenga tokatwala kaleke bakanyagamba administrator akyaki n'agamba tetukajjaawo batolesa emboozi mu kyaki nti omwana ate baziwaggwe andi badya gamba simulokole muki waise lwaki wamuyise katuuti atukutte n'atuggyako essente ezimufuyiddwa tuzitwala zimubaliye tuziteeke mu bbaasa kankola sese abayimbi be Nigeria abazze omanyi lwaki musayininga contract nagamba performance yange teri kugiteeka ku TV ngo broadcasting live okimanyi eki mu contract naga teri nsonga ki lwaki wagala funira ssente ku linnya lyange kati
Ojolabe aba Nigeria bonna abajja muno ababo aba gospel concerts zaabwe baziteekayo live broadcast nga Spirit gundi eziraga ojolabe ekola ekola pre teyagala live omunegeria akugamba don't kola pre lwaki anti ayagala nti kati mbulira oli ku TV olaba onojjadde mu kivulu ono jodi yagamba jikole pre-recorded it's fine live update ebifaananyi naye live no ekyo nakyo abayagala okigule rights woyagala broadcasting yo price ndala nayo kyovala gojolaba bonna abajja mu Uganda abo waba bayimba teri blogger sobateekayo share bakustriking copyright ekola bo bategeera sente emabega kaawo amaloboozi n'obuyinza bwagolokoka nga baagala okuddira omuyimbi aweebwe copyright gwenga omusajja awangaddeko n'abayimbi olaba omuyimbi wa gospel we Uganda yeetaaga copyright kyebayita copyright bwe bwannannyini singa enkyakagaati ofuna omuntu ne bakugamba nti wali omuntu akozesa kagaati era osooka kugamba yaani oyo oba copyright nga tumali katusomole wano nti kitegeeza bwannannyini nze wali abantu bangi beyagadde okweyita ba big waliyo big ben waliyo bikibo nabeyise ba big naye nagamba nze omwaji ali eyite nti big masavu kwolwo ajja okugawulira okitegeera era waliyo yali agamba nze nkola ne big masavu naye ngina kyose sikola naye kitegeeza copyright means ownership singa nzija kagati nenkozesa oluyimba lwo kyovala bagamba nze sigana kuyimba katuuti luyimba lwange naye the moment wokwatira oluyimba olwo nga wooluyimbye ate n'oluteka ku YouTube channel eyo copyright nja kukusiba nga ayimbye ki wazija kakati n'ennyimba oluyimba lwange nze sigana genda oluyimba ku kituuti naye togeza n'ogenda waliwo abagenda extra mile amaze oluyimba katuuti nagenda ne mu studio recording ate nakola concert kati gwe mbuli oyo bwo omukola ki of course sabotages abakoze ekikyamu Bible ekikkiriza ekyo tebuba bubbi ani abamubbize oba ggwe nze yakiyiiya nga nkijje mu Bible oba ggwe akikutte ng'amaze okiyiiya n'okikola ekirala alright kati copyright mu bufunze tugyetaaga tetugyetaaga twetaaga bwannannyini wabula obwannannyini obwo sooka omala okusomesa ono omuyimbi omubuulire kyeki obwannannyini kyeki singa kakati ogula ettaka lyo tuli bakyali tuli balokole n'ogenda okola nga oguze obutaka ndabe oguze amataka mangi Makindye Ndejje Najjera biki n'ogenda okola nti ery'Endejje nalizimbyeko kyaki ate ndimukola fundraising igula ttaka n'ogenda n'owulira nti namaze bagamba n'ekyapa nkirina eky'ettaka lyange ettaka erire nga si lyange ate okola ki of course mba nina okukulumba nkubuuza lwaki oba onnumba ndeka mpeereza nkole omulimu gwa Mukama ng'oli ku ttaka lyange kijeyo kiriya nze nkufuna naye njagala ne muganda wange oli ali singa nkakase nti akutegeera singa muganda wange kagaati agula ettaka amataka nga ganjawulo kituufu ndi mulokole naye mulokole nenzija nkwata ettaka eryo nendizimbako kyaki ate ndinandika okugamba abantu tusonde ettaka leeta lona agenda nevayo neŋŋamba ettaka naliguze eryo lyennyini kagati wajja nansiba ani aba n'omusango Mukama bawo omukisa nyini kwereeta kulyesengako atya ate nga ataddeko okubuulira njiri aba mubbi enjiri ogibuulira ku kitali kikyo nze kubuulira njiri tubuzinyise enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo abuza bantu be clear enough copyright tugyetaaga tetugyetaaga obwannannyini anti copyright bwe bwannannyini yes naye ate baganda baffe mu kyaki tebaagala byogera ebyo alowooza mbuno buli omu nguze ettaka buli omu alikosenga wayagala nga bwayagala terako kyaki terako essomero naye nga siriryo bikozese ekyo nno kyoyogedde kirungi yadde nga ajja okitegeera ye mugezigezi ntegeeza ki olwaleero bwe twogera ku bwannannyini tebayita copyright law copyright oba obwannannyini ku kikyo nkakasa nti bukuwa go ahead ku kikyo bukuwa amaani eddoboozi eddala singa wabaawo ekiba kirumbi ekitali kikyo sooka osaba obuyinza okukikozesa mu bufunze twetaaga copyright obwannannyini
tubwetaaga ku byaffe kyennyini. Kati lwaki golooza lwaki church ewakanya gw'omuyimbi obutaba na bwanna Bayibuli egamba abantu bange babuze olw'obutamanya nakola ki olw'okubula okumanya. oyagala okukwekamu omufirika ebintu tekamu written format ojja kuba mumazi. Kale 2025 2024 tubuulire bayimbi ki bw'olaba ab'enkizo abataano abakyala 2025 njogera amazima twalina njogera amazima 2025 temwalimu muyimbi 2025 tetwalina temwalimu ndabika njogedde bubikanzireko 2024 temwalimu bayimbi ki abakyala abataano temwalimu ate 2023 bagezaako twalina nani abataano asooka Adija Birungi oyo was good. Yalina luyimba ki? Yalina oluyimba olwasinga kubuminga nnyo tu mwaka 2023 tuzze kusinza. Gabi Ntate naye yalina awo. Then awo ne wajja wabawo omukyala ono omukyala yimbanga ne Engineer Brian Gabi bamuta Gabi naye bamuta Gabi Engineer Brian bali batambulanga nnyo babiri nga bayimba. Ne tujja tubaawo obwana buto nawe tewulina kibiyimba tewulina kibayimba oyogera biki they want to prove us that they can. Gena maaso ne wajja bawaawo omukyala awo yabbulukuka awo zu Sara Serumaga yabbuluka n'asituka lumu 2023 kale gundi yona Price naye yakwatamu awo 2023 marriage nemusooke mu bujja nemuzzaayo. Omulala omuyimbi eyageza bamuyita Mire Kitiibwa Mariana. Aliwa ate abasajja John Mary afuze oba akubye endongo from 2022 until now. John Mary, yes. Engineer Brian Damasco oyo neddala olye okegera akubye bulungi nnyo. Abali baba basatu basigadde mukama bawomukisa. Kale yabade myself for you, ladies and gentlemen. Ayenze Mpaji given Brian Kagati tell the story to you. Jeff Wanda Katonda abadde mwene ensonga yadde balukyusa abantu. Ani yalukyusa? Tugende mu maaso tusiibule abantu. Tolumba. Kale mbagaliza olunaku olulungi ababadde bagiraba mugirabe musharinge tugende mu maaso. Buli lwakusatu olwokutaano n'olwesande tugenda bbanga tubawa content. Sigala ngolaba Church News TV Uganda yenze Mpaji given Brian Kagati.